njagala kubategeeza nti temwenyooma naye obuzibu mulina bumu efitina okwekolako enkwe n'okukola kutya bye bisinga okubazza emabega kati mbalaga abasajja abalina ente balina obugagga obwannamaddala sigaana mmwanyi n'emmwanyi tugisimbe n'abalala batandise okugisimba emmwanyi tugisimbe naye mbabuulidde buli kimu pros and cons eza buli kimu emmwanyi kintu kiri sizono kati gwe ngamba nti Kakiika oyagala $2,000,000 zizino ziri saawa oba nnya kati kitundu ngamba nti Kakiika oyagala $2,000,000 nze ngambe nti muddire ennyana eyo n'eri olaba oba mu ddakiika mu ssaawa emu banaaba babulooka b'ente tebatuuseewo wano naye gwe ngamba ne bw'onoobeera n'omusiri gw'emmwanyi ekaazi 7 olina okulindirira ekimuli ne kikuba olina okulindirira nti ziizo zakataka olina okulindirira nti zengedde olina okuzikaza ebintu bino mbibalaze tutegeere wa ssente we ziri si kulimba abasajja abalina ente omuntu eyasooka okubeera omugagga ennyo mu Uganda wano ne mu Buganda balinga bamuyita Yafesi Walusimbi Mpanga nze ndi mukulu okutegeera yabeeranga mutundwe yalina n'amayumba enajja n'ankumbi mangi ye yasooka okubeera mmeeya wa Kampala omuddugavu eyasooka ku mulembe gwa Amini oba 73-74 ye yali nannyini Toyota eri wali ku Dowinton Road Yafesi Walusimbi Mpanga ye mugagga omuddugavu mu Uganda eyasooka okubeera omugagga Fuge. Walusimbi Mpanga yali akola mulimu ki? Walusimbi Mpanga yagobanga nte ng'azijja mu Ankole ng'azireeta mu Lufula ekyetume Lufula yabeeranga kyetume mukono. Omuddugavu yasooka okubeera omugagga teyali musuubuzi wa mmwanyi oba wa ppamba yalinga musuubuzi wa nte. Yafesi Walusimbi Mpanga yali nannyini Toyota eri wali ku Dowinton. Yagendanga n'abapakasi abawerako babyambanga binusu esente ezo zonna n'azireka Ankole. Nakati bwe guli buli Lwakutaano olaba loole eziyingira nga zikubyeko ente ne mujja kulowooza nti sente bazijje mu byabufuzi nnaku zino kyo wapi newe twasomeranga ffe abaana abo kitaabe yamuwanga ennyana obeete n'agenda mu katale n'agitunda n'ajja n'atuwozesa engoye ze mu ssomero nali nga mu masomero manene St Henry's College Kitovu St Charles Lwanga St Savio nze gye nasomera naye abaana abo bajjanga n'essente nga kitaawe amuwa Bwikayana ogwo n'ejjera ennyana eyo n'agitwala mu katale omwana n'ajja n'essente nga zenkanankana ne school fees zaffe kubanga okuwaako omwana omwente ennyana emu agende nayo ku ssomero bali tekyabasalanga. Bannange tulunde mbalaze bannange tulunde on top of kulima tulunde abantu abakyali mu kulima tolima nga tolunda kujja kukalubirira. I hope this message is very clear. Bannange tulunde tulekerawo okwekubagiza. Muhammad Kakiika wa mummwe, Muhammad Kakiika tali persecuted, Muhammad Kakiika talina mutuma, Muhammad Kakiika talina sente za muntu mulala. Naye abalaze ekintu ekiri clean ekijja okutusitula okutuzengulu kyekyo.